Ebimusumbuwa nti yagenda nayo za kayimba ne kamuyamba ne kamuleta ku ssimu. Esegera. Kati ng'alina okumanya nti njozeza akayimba nenfuna omukisa. Basijaga nti yayimba oluyimba ne lukwatayo. Yayoza oluyimba. N'afuna omukisa abantu ne bakola ki ne bamutegeera nti ono yaani Alimpa. Kati kyeyandibadde akola n'amaanyi gonna. Abasinga bamwita na Lusuku Lwa Seminti abamu. Yandibadde anoonya identity ne waagwa. Ne Kamili agirina vibe. Naye tuveeyo eyo. Sebo nze nkubuulira byengamba. Lwaki bakamili tuvaayo? Nze nkubuulira nze ndeeta. Alimpa n'abamuliraanye. Abamuliraanye basooke beekolemu omulimu bamutwale mu rehab. Osegera. Bamutwekeko ko mu rehab emyezi egi. Nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abaafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700838888 oba 0778988813. Gwe we n'atulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ogamba otya akasana ko kayitirivu nnyo abali e Uganda. Omusana gutwokeza waddayi. Naye nga tubebaza okutulaba n'omutatulekedde ebbanga lyonna so mwebale nnyo mwebalire ddala. Wendi nnyo ne omulangira bw'Obungereza ne Uganda. So kugamba mu Bungereza wansi bbiri mu bazungu ne wane waffe wano mu Buganda. So mbadde abo Prince awo. Nkwaniriza nnyo William Suna. Esebo. Mawaiti goga kubye leero. Ate nakola ki? Abatulaba ku emboozi mu Yugi. Tuzze nate tubeeko ensonga ze twogerako ebifa mu ggwanga. N'ebirala. Naye era sirema kubeebaza kutwala budde bwammwe ne mulaba emboozi mu Yugi. Ne mufaayo abamu ne mukomentinga mulayikinge mukomentinge byonna ffe weetuli tujja baweereza. Kale katutandikira awo. Amawulire gazze gatandise okuyita ku mutimbagano nawala yonna nga galaga nti nno omuyimbi Alimpa Ronald we twogerera nga bagamba nti enjaga emususeeko emusinziza amaanyi. Ate tujjukira bulungi nnyo nti nno mu wiiki eyeeyise mwe mwabadde amawulire ga omuwala yaani Faith. Yes. Faith yali mu Kakats oba yali girlfriend wa Kats naye nga kigamba okuba nti enjaga naye kennyini naye yamusinziza amaanyi. Abangi betulabyeko tulabye ku kyutika ye wali kati yaterera bulungi nnyo ate kati yayambako banne so kyutika ye n'enjaga ebadde yali emusuuma mabegeeri gwaze nga agobera kyutika ye ndowooza obadde ensonga zonna zonna ozimanyi. Waliwo Pretty Glow mukyala wa kyutika ye. Yali mukyala we. Bali bakubo bonna bali bakigatta. So Pretty Glow naye ne kati naye alyoke ne yaterera. Era nalabye atadde ku mutimbagano ku Facebook yataddeko n'agamba nti nno yebaza Mukama. Era n'agamba nti lumu ajja kuvaayo anyumye byajja bitya era byakomekereza bitya ndowooza adagezako kutegeeza olugendo lwolwo olw'okuvaako alina maana atereera n'okudda. So naye tumulindiridde n'abala bangi nnyo abamu bafudde abala bakyali mu busibe Jamaica tumulese mabega. Abamu bakyali mu busibe bw'enjaga abalala bateredde ate n'abamu tubalindiridde okugamba okwoleka obwanga bezuule. So William, message nafunye ngegamba nti Ronald Alimpa
bagenda okukuba endongo side z'ekyotera side z'omubuddu katugambye mu buddu eyo nendoza kyotera side kakati yatabukira eyo nga message yadde egamba nti ali mu lodge banne yabagoba yabatabukira bonna tebakyamusobola nti abadde yakava emirundi egiwera ng'ava mu kagaali kuba tambulira mu kagaali olw'obulema bwaliko ng'ava mu kagaali n'agwa abantu abakambwadde abantu abatabukidde ali mu lodge embeera yenzibu nnyo nga bagamba nti yeetaaga buyambi olw'enjaga emusukkiriddeko ate nga ye kennyini era yakyogera n'agamba nti enjaga agikubira ddala olw'okuba nti nno kyavira ddala kuva eddala eri ku street nga gy'ali era n'agamba tasuubirayo muntu mulala kumugamba nti nno va ku njaga olw'ensonga tewali amulagira kugitandika tutandikira awo enjaga mu bayimbi Alimpa emiti gya kalitunsi gyasusse naye nze kyannaku naye omuntu bw'abanga ekintu kuba ebiragalalagala byo bingi mu bayimbi naye kakati bwe biba ebingi omuntu olina kwebeeramu bwebeerezi n'ogamba naye nze okitegeera kuba ekyamazima tewali kyebibagattako abamu bagiyita modo selector simayi abamu ebawa vibe naye tulina abayimbi bangi betumanyi nga bayimba bulungi nga tebakola ki nga tebagikozesa kakati kiri eri gwe omanyi waliwo omuntu gwe kennyini kiva kuggwe n'ogaa kino kingattako oba tekingattako kati Alimpa waba namulaba ng'agyewaaniramu ti ye naye era gwe tunuulira abayimbi abagyewaaniramu olowooza batusa naye kati nze ndowooza gundi step gyaliko yakutwala either balina omukolera ebintu bibiri omutwala mu rehab oba okuviirako ddala abeere written off kate banaamukolera ki naye either abamuliraanye okumpi bamutwale mu rehab kyekisookerwako bamutwaliko mu rehab amalire emyezi nga 3 tulabe waanaakola ki kati alina ebintu bibiri ebimusumbuwa sijja kiyita ebimusumbuwa nti yagenda nayoza akayimba nekamuyamba nekamuleeta ku ssimu esegeera kati ng'alina okumanya nti njozeza akayimba nenfuna omukisa basijaga nti yayimba oluyimba ne lukwatayo yayoza oluyimba n'afuna omukisa abantu ne bakola ki ne bamutegeera nti ono yaani Alimpa kati kyeyandibadde akola n'amaanyi gonna abasinga bamwita na Lusuku Lwa Seminti abamu yandibadde anoonya identity ye newaagwa watalina identity mu kuyimba tagirina kwobanga wajja omayombo ndo ayoza n'ageegenya bamuyita geege kakati alina okuddira katono suuna King Saha gwotera okumanya ensonga z'abayimbi zino ez'omunda King Saha bamutwalako mu rehab olw'enjaga tebamutwalangayo naye omanyi buli muntu yamanyi wahandolinga situation ye nze amanyi abayimbi abanywa enjaga beewaana nnyo bo balowooza bebasinga okukola ki okutegeera badde bayi nti okuginywa gwakulabira ddala oli fala oli weewe tona kyomugamba era bebayimbi botunuulira boosanga balina omuyoyero gw'abantu ababasudiya okitegeera naye ndowooza mu kino ekyagundi ekya King Saha ndowooza Bebe Cool yamuyamba because Bebe Cool yavaayo n'ayogera n'agamba nti omulenzi oyo talenti yakabi nnyo ngakoze yali akoze Bebe Cool list oba yali amwaka ki ndowooza myaka nga 3 emabegooba n'avaayo n'agamba nti omulenzi oyo ayimba bulungi emu ku talenti zetulina wano e Uganda naye bw'ateddeko tugenda kumufiira olw'enjaga omanya ndi Bebe Cool ye agiyita era ebiseera ebyo King Saha tafaana bulungi naye katulaba nti musajja kati wakabi abeetunulemu baddemukko bw'oba nonanywa njaga eyo totawaana abaginywa bafuneko kaakadde okiwulira abeekubemukko mu mutima nabo balowooze akubuulire ngolooza waliwo omuntu goyinza ga nti mbuulire ebintu 10 nga enjaga byekugattako nabikubuulira nze byensitera okuwulira olyanza okugamba nti bwenywa enjaga nfuna vibe bwenywa enjaga mbeera njiya nnyo kyebagamba musuuza talina vibe bwenywa enjaga mba n'amaanyi musuuza talina vibe kyogamba musuuza takubamu oba Bebe talina vibe alina
Talina vibe. Amanyi tagaina. Performance za nafu. Ne Kamili agirina vibe. Naye tuveeyo eyo. Sebo nze nkubulira bingamba. Lwaki bakamiri tuvaayo? Nze nkubulira nze ndeeta. Sebo nze ndeeta ate gwokola ki? Ndeka ndeeta abasajja benkugamba. Talina vibe bagirina. Okitegeera so. Alimpa. Ronald. Ayina ebizibu naye agenda kuvaako. Agenda kuvaako. Ekinaddako nga tumuziika ffe we tuli tujja mumuziika naye bw'abanga awulira ng'alaba asooka aveekoko ku njaga kale agyerekerezemuko afune enjawulo y'okuba nga tonywa njaga n'okuba nga onywa enjaga. Awo ajja kumanya nti kino kinkolera oba tekikola ki oba berimba teri vibe simama odusa tebiriyo ebyo tebiriyo berimba. Neze namulaba agamba awo n'agamba nti teri muntu ayinza kumujja ku njaga olw'ensonga nti abeera ku street ebbanga ddene nnyo nga teri amunyega. N'agamba nti ne yeetandikira enjaga ye kati agamba nti gutoyinza kuva eri kumulaga mugamba nti Alimpa ava ku njaga because yagamba enjaga ye yagyetandikira. Enjaga ye ye amanyi bw'agikwata tagivaako tasobola kuva ku njaga. Katumulinde because era owulira ne story ezaaliwo nga bali mu ddwaliro eyo nga bagamba nti omukyala enjaga agikukuusa n'agireeta mu ddwaliro omuyayi n'akubamu. Andi kakati ffe katulinde omanye otulo bwe tuba tukkutte either biba ebintu bibiri otulo okukuma eggo oba gwe otulwanyisa. Kakati katulinde tulabe kubanga otulo bwe tukwata otandika osumagira noga sijja kgenda nosumagira kumbe ogenda akasajja katone kagenda kakuba ekigo kati otalo oli wakati wa Alimpa n'enjaga tujja kulaba n'amegga munne ku bombi ababiri katubalinde. N'enjaga mu bayimbi ng'esusse nnyo. Okimanyi nti abayimbi ebitundu nga 95 ku buli 100 okimanyi nti bakozesa enjaga 95 ku 100 kituufu bakozesa enjaga naye ola mindset ye basombowa ate suna katono ng'ogyeko n'abayimbi okimanyi nti abani nabo bonabona nabwe tulaba simanyi bakaba palamenti simanya baani okimanyi nabo bangi nnyo bakozesa enjaga. Sijja kwogera kwa sibamanyi kuba nti bobo oli awo balina engeri gye basobola okwerabiriramu nekiri ekitiibwa okusigala nga beekuumi balina engeri gye bakitambuzaamu. Nedda sebo towolereza njaga togiwolereza sebo togiwolereza gwe nga toginywa ndowaye gwe vibe tojagala gwe vibe tojagala vibe nedda sebo ate kati waliwo ebintu bibiri abantu njagala bawule waliwo kyayi wa habo waliwo n'enjayi ey'emiti gino gye bakuba kingisaa singa kukozesa kati abantu bawule ebyo simanyi kubanga sibeerangako naye nte nomulaba nga afuwawo ekikka omanye ekikka ky'enjaga n'omukka gwa sigala omanyi nti byawukana. Nina lumu omuyimbi gwe nali naye ne munne babiri ne banteeka mu motoka naye na bizinesi gye ngenda okukola nabo naye banvuga okuva sayidi zeri eno sayidi z'erubaga ne bandeeta paka wano Makindye ne bandropingawo Makindye naye muganda ye nagenda okuvaamu nga mpujo nga nninga nzaava okuginywa. Wagenda okuva mu motoka ng'okubiddwa? Eŋŋamba owaayi naye waliwo n'omuvuka gwe nali mmanyi eyo yali waliwo bandi UB5 bandi ye Kabowa naye ye nga oli bw'anywera enjaga awo yakubanga keyboard ng'avaako n'agweri oli anyweredde bunywereza awo. Naye nze kyendowooza buli kintu kyonna ky'okola mu bulamu oba onoonyaamu ekirungi ekikuyamba ekikugasa. Kakati n'abanywa enjaga bave mu bintu by'okwesuddiya osegeera bwe babanga bagyetaaga bo balaba bagyetaaga nga nnungi ffe katulinde ebinaddirira naye nga tetwadvisinga omuntu alonatandika njaga togigezaako. Alimpa asobola okusurvivinga watali njaga lwaki nedda because yakulaze nti enjaga ye yaginywa okuva dda ebyo byonna nga bwakuba endongo ye era agenza okufuuka owakabi nga yajaga nti agenza okufuuka owakabi era ng'enjaga yagikuba. Kati kanzobe nkubuli ekintu kimu abantu bonna okuva kale emyaka 10 mpaka 15 baba abasinga namba esinga ebyo baba tebabimanyi osekera kyoga tetubeerawo nga tebabeerawo nga balamu era bakula bulungi nnyo
naye kasita batandika okwegeziwaza nga batandika okkuba mbwenjaye simanya biki mbwekiti muganda wange naye ate I don't know zolo kintu ekimbuzabuza kubanga tulabyeko n'abayimbi ab'amaanyi ddala nno fine ab'amaanyi we bali ababadde abakabi nga tebagikozesa naye tulabyeko n'ab'amaanyi abakabi nga babadde bagikozesa naye ate ne babeerawo wadde ng'ate abamu bavuddewo kati nga lwamugenzi Moses Radio yali akikubamukko ate kati nze kankubuza ekintu Enjaga eggoloza erina kyeyongera ku talenti y'omuntu nze bwe ndowooza okusinziira bo nga batunyonnyola abayimbi abagikozesa nedda ssebo terina kyeyongerako terina kyekola ki terina kyeyongera ku talenti terina kati yeyongerako ki oli emwongera nti adde ayimba byeddoboozi ddungi eyongerako ki nze okusinziira ku kyempulira kubanga nze siri muyimbi naye okusinziira ku kyempulira abamu bagamba mbu ekola eddoboozi erongoosa simanya eggula sabagiyitaani eggula obulago eddoboozi nga lifuluma bulungi nnyo then kati byebimu ku ebyo nebiri kwetugatta nebiri binakugambye vaibu kuwa okuyiiya ennyo kati neneebuuza njagala miri sengenda aginywe ayimbe asinge kamiri okuyimba ate munaiwe bange erina kyeyongerako njagala miri sengendo aginywe asinge kamiri okuyimba bwe bange erina kyeyongera ku talenti kyenjagala njagala aginywe abalimba abyo besudiya naawe because eri abayimbi nga tasobola kulinya ku stage nga tanywedde ku njaga ate noba abayimbi nga tanywa njaga naye nga ate tasobola kulinya ku stage nga tanywedde mu cupa ya bbiya bebanji bendabyeko nze mbaddeko mu katemba ne olwa abantu abamu betwazanyanga nabo ku Bat Valley wazanyako mizanya ate nze ebyo nabizannye nazannyako naye Bat Valley naye ng'omuntu eriyo actor omu oba actress nga yetalinya ku stage nga tatadde mu cupa ya Nairo oba cupa ya Kirabo oba Beero nga tekisoboka ati nga byazanya tebijja kubeerayo naye nga saatekamu ecupa ya bbiya oba ya Beero ng'abeera wakabi nnyo abamu sigala ezo nsonyi ze zibasumbuwa kanzoge nedda olaba omugenzi Paulo Kafeera yalinga wansonyi nnyo nga tatamidde esegera naye yali yakyemanyiiza nekikola ki nekimukwata fe bwe tuba mu kuzannya okwo bwe twalinga tuzannya emizannyo nga bagga nti gwe bw'otuuka ku stage abantu batunule ku mitwe osegera nga bakuwa tekiniki ojja kutunira omuntu akusese ng'okola ki ng'ozannya bya nnaku osegera batuwanga tekiniki ezo so situga nti ate munywe bbiya munywe n'enjayi nedda ssebo buli kintu naye abantu bakikola mbu kwejjako nsonyi kyoga pasa bugembe tayimbira abantu tabayimbira bulungi nnyo tabayimbira n'abasanyusa bulungi nnyo kati Alimpa ono ani ayinza okumuyamba kubanga kati bw'olaba nti abantu abasinga bamufaako maama simanyi babaddamu okukwatagana kati alina aba management ye simanyi babasobola okukola ekituufu because oli abanga mukama waabwe Alimpa ani ayinza okumuyamba federation wuma nedda ssebo Musaasira association ne federation nazo kati mukiva kyokukola ebintu ebitwala ati mu maaso atedde ku nsonga ezifaanana bwe zityo Alimpa n'abamuliraanye abamuliraanye basooke beekolemu omulimu bamutwale mu lihabu osegera bamutwekeko mu lihabu emyezi esatu nze n'omuvuka gwe mmanyi yagwedda lwawo yakeeranga ku njayo awo ng'akeera n'agijjayo n'agiweeweeta ng'agiwa n'okufa ofi naye nemugaa buladi namulago ogenda kugwa eddalu hansi omanyi njaga kyempa biki nali siriwo nali ngenze saidi zeruzireyo nga bankuba bangamba owaayo omuvubuka agudde eddalu n'engoye aziresse wano nembaga nabagamba so gwe tunuulira omanyi buli kintu kyonna kinoonye waliwo omuntu ng'anywa ecupa za bbiya zezi tayongerako bbiri buli ekintu wekisukka kifuuka kizibu kakati Alimpa bamutwaleko mu lihabu Alimpa nga tumutadde ku mabbali Ronald Mayinja embozi soko ine tumaleyo ne gundi ne ani ono ani omwana Jami Culture
kati jamikali nebagamba tibe biri mu Lubale. Omanyi nina chali wange yakwano kamuleke nomuleka abantu abamu balina ebintu byebekwasa kati ekyo akyekwasa ani agamba biri mu Lubale ye kennyini naba muri ku Lusegere mu mpeo ze zimusumbuwa zamuyitirako amaanyi. Eyo nakweze jamikali kya mumanyi nali mu miitinzeeko kimusumbuwa emiti akuba mingi muyimbi mulungi nnyo ali talented awandiika akola ki nyingi yegenda mutujjako yatujja musanga yeyambudde nga tukyalina kyamukolera abamusudiya bebamanyi jamikalica babanga banamuzzengo naye yetakagenda mu lihabu agendeko mu lihabu akakkane tulawo baanadde engulu omanyi waliwo otunulya kati gwetunulya kyotikaye bwe yali lulina kati lwafaanana kati takusanyusa nnyo osegera musajja avunanyizibwa nnyo musajja naye nga twali tufiiriddwa talenti kuba kyotikaye ayimba n'ogamba musajja alina ki alina talenti naye twali tumufiiriddwa olw'okuba ki olw'okubenyayi nze omanyi nina nakwanako ko omuwala ng'anywako enjaga eyo kokaini naye lumu omuwala oyo yaŋŋamba nali mu droppinga nga ngenda mu droppinga kasangati kagenda nga tuyite wali wabba ku tuyitawo n'agula kokaini baguyita muggo n'agula omuggo ne tugenda tutuuka kasangati n'atandika okunywa omuggo gwe bwe yagumalawo nanga omanyi nzizaayo aguleyo omulala ne mukomyawo naye nno ebyo byonna budde bwa kiro ne muzza n'agula omulala obudde bwakyo tuli mu kkubo kati omuntu ali addicted bwati wakola ki bwaba ate ekintu ekiri kasi addiction ekwata oba owedde addiction kasi ekwata kuba ne bwe guba mwengo ogwo kiba kirungi n'okunywa naye addiction kasi ekwata nekunyweza oba owedde so twebereremu mu bintu byonna twebereremu abakozesa ebintu ebijjako bebereremu fe batuvuma leero mmwe bafala oba tonywamu ku mwenge oba kuwonjeka okuyita fala fe tukola bwe tunonga wayi kansigalawo nga ndi fala wemba mbeera naye ogenda okulaba bavaako we badda bavaako ne bakulekawo noga ze ndi fala mutuufu so awo ebiragalagala bebikola ki omulanzi Jafari Musa waalinya akyakola ng'obwedda saakugamba nti gendayo akubulire ebiriwo ebyaliwo n'ebiribaawo saidi awo saakugamba nti no waali nnyo okola ku nsonga zo zonna bw'otuukayo akubulira ekizibu kyo nga tomaze na kukimubuulira so tuukayo alina kisunga ku lw'emukono okwata ku lw'ekatosaawo so gyali ena kisunga akyaddukanya emirimu ng'obwedda gendayo ofune obujjanjabi Haji Jafari akubika oluseke si mugumu musajja si mugumu ensonga azimalanga talina tabu yonna Haji ntwale wa Haji nange mukubeyo ku luseke tujja kugenda naliyo ku lwokutaano oluwedde musajja talina tabu yonna lwe nakunoonya ate olabika ali Haji Jafari nali eyo ontwalanga ngenze kumukyalirako ne muyisaamu eggaali sagamba talina tabu yonna genda kujjanjabe oba namulwadde oba olina nsonga zataka ze zikusumbuwa oba olina omuntu gwe baasiba naye nga justice tafuna justice aga nti gendayo ensonga zajja kuzikolako bulungi nnyo akugamba nti bw'obeera ng'ebyenfuna bitagalatagala bizinesi zo zikyankalana aga nti gendayo mutereze ebya bizinesi zibeere nga zitambula bulungi ona kyoyagala okutunda naye kiremeddewo agamba gendayo ensonga zonna ajja kuba azikolako byotunda bisobola okuba nga bitambula bulungi nnyo Haji Jafari Musa oyinza okuba nga ogoba ku visa bakuma visa mulundi ogwasooka bakuma ogwokubiri tebitambulaga nti gendayo mutulo wansi mwogeremu byonna bijja kutereera bulungi gwe buli kyoyinza okulowoozaako oba maka byanfuna oba bakubba ebintu bino ne babitwala naye nga eyabibba waali naye tofuna bwenkanya aga nti gendayo mutereeze ensonga ezibeera nga zitambula bulungi nnyo alina kisunga awo mukono osobola mukubirako ku 0700 39 88 88 0700 39 88 88 ye omulanzi Jafari Musa ajja kuba nga akola ku nsonga zo side awo
Wiki eno tugeze kujja mu wiki eno nga amawulire gatambudde nnyo ag'omukulu Ronald Mayinja okudduka mu ggwanga nga bagamba mukyala we ye yasiba mudde ebibye nga balaba Mukakamironi bwe yakola ne mukyala wa Mayinja naye yasiba mudde ebibye wetogerere essaawa zino ali Bulaaya ali mu Amerika ali Bungereza yes kakati omukulu Ronald Mayinja yavudde wano n'agenda era n'abaana abali basigala nabo n'abatwala ne kennyini n'agenderako kakati abo abantu abamu ku basinzire nabaga nti Ronald Mayinja yaliba nga adduse mu ggwanga tagenda kukomawo naye otogere essaawa zino Ronald Mayinja yavuddeyo n'agamba nti yagenda kukomawo naye nga kusinzira ku abantu g'ebyobugega nti Ronald Mayinja adduse owayi abayimbi baffe buzibu buvaawa Ronald Mayinja nkwita kusoomoozebwa ate ngaafunye nnyo okusoomoozebwa because bulaba abayimbi abamu bulaba nga tigazi Musa Kisemakula yakawana okukuba sho nga bulaba nga bwebadde Geoffrey Lutaaya ali mu parliament nga naye ndongera akyagiyimba Catherine Kusaasira ye yali e Masaka nga Museveni agenza okulambula e Masaka n'ayogera omukulembeze namugisaka kazindaalo naye yamugajja mulamu gw'omukaaga katumusabire akwamwe abamawulire baagala byononese katumusabire amulabe mugw'omukaaga naye omugaa ku mugw'omukaaga enda kukulaba kiwala kyange Ronald Mayinja obuzibu buvaawa kiki Ronald Mayinja ekisooka abantu babba mu banja ki bamuvunaana okutambulamu ko omuntu buli muntu waddemba okutambula nga bwakola ki tebamubanja bamuvunaana ate bamuvunaana omanyi bamuvunaana okubalyamu olukwe okutabula ku saidi y'abantu akajanja k'abasukka yeeruwa saidi y'abantu akajanja k'abasukka omuntu kati nga bwena gwe biri mu maka go mbimanyi sibimanyi kuba siri sereebu ne bw'obeera waliwo we balina okukoma obutasukka naye olwo Mayinja yagenze ne ka video nakalabye actually nzo omu ku basoso obifuna namulabye ng'agamba yagenze kulaba ku famire ye ovuiki era abantu Mayinja bulijjo atambula n'agenda e Bulaaya n'akomawo bulijjo era atambula omuntu bw'agamba nti ennyumba ne bwagipangisa naye baadde bagambye ennyumba yiye teryagibanja wadde mbogipangisa oba ki okitegeera naye fe abalabe tuba tugamba nti omusajja ng'agudde nnyo because banne bo bakola bakola zi hoteli zi restaurant bali waggulu bagenda mu maaso shows bazikuba bajjuza bakola ki naye tolayinza okugamba nti ini Ronald Mayinja kwababanza kyekuusa ku byobufuzi because tubadde mu ggwanga tulaba ebintu bitambula nti Ronald Mayinja akoseddwa nnyo ebyobufuzi lwaki ebyobufuzi buli kintu mwagala kiteeka mu byabufuzi nze awo wesikiririza nammwe lwaki buli kintu mwagala kiteeka mu byabufuzi kubanga eno private life ya muntu Mayinja gundi yali abaddeko nazo hotel yalina hotel yabaddeko nayo n'agitunda segere ogutali musango kubanga nange embeera n'engatto yange eno ndi wadde mbogitunda oba obutakola ki Dabani Lutaaya ekyaliwo weeri naye era simanyi nnyo bigifaako naye nga kyemmanyi weeri naye ebyo byonna nze kyendowooza Mayinja actually kyalina okukola kiri kimu kuyimba alina kuyimba kubanga nze njagala Mayinja omuyimbi saagala abantu bakyasoma okukkiririza abo n'okwagala endongo ye baluwa bannayuganda ate lwaki nga bwe bamuwagalanga ng'ayimba zirizi anyagula ensi tugitunda kyogala luli alina bizeemu na biki byonna kyogala luli alina beyakako okumwagala kubanga yali akola ebirumiriddwa abantu era bamumanyiza ku kisi nnyimba oba bamumanyanga munnabyabufuzi ku nnyimba n'amala n'akyuka bamumanyanga muyimbi si kyo nakati era akyali muyimbi kubanga ebyo byonna bye mwogera abayimbi bangi bayimbye tubonga nawe mwalimu Juliana mwalimu Rema mwalimu ani baali bangi Ajaluuna Lady and Wizo bonna baali bangi mutubonga nawe kyoga tebayimba tebaliwo music abantu tebamunyumirwa okitegeera no nze Mayinja kyalina okukola kuyimba ebirala nze saagala kukola ki saagala kumanya so kugenda kwebweru ayina ensonga ze yatugambye omwana Mayinja yayambala enkofiira etamutuuka yatugambye ye yagenze kola ku famire ye akomawo ffe tumulinze wano bw'anaaba takomyewo nga tugaya yayiseemu ng'abalala bwe bakola ki bwe bayitamu era gye bali eyo
so nibwana abazi akomyewo nga tumwana bagamba nti wali omukate wabula muliro lwaki abantu batuka okutuka ku ekyo ogamba nti mayinja abombye because abayimbi nga bw'okyogedde nti abayimbi bangi bafuluma ne bagenda bakamiro ne bagenda ne bafuluma nadda bamisa kibagenda ne bafuluma ne badda okitegeera lwaki mayinja ye gubasinza okusimbako essira mu kiseera kino nti omusajja alabika abombye tagenda kukomawo kegali akajanja kenkugambye kubanga siina nnyo actually nze nadde sikirowooza nabimanya naye nga sibiwadde nnyo nga sibiwadde nnyo attention naye nalayo abantu basusse nnyo we bandikomye naye all in all nze buli omu mwagaliza mirembe byonna gyali mayinja bw'anaaba asigaddeyo akuba ekyeyo kye naye ng'aleeta mayinja togeza n'osigala ebweru togeza n'obomba otedde muti ayinza okusigalayo ngambye in case omanye omuntu omugamba togeza n'obomba Uganda esinga Bulaaya ani ayinza kubona ebintu byatabuka bitya endongo tekyatambula bulungi kati kankuwe kino mayinja omulandi gwolowooza nti takyayimba naye era afuna gigi n'afuna emiliyoni 2 azifuna gwe tunuulira waliwo abayimbi ng'eno Kampala baagwa dda naye ng'omusanga ekyotera n'okwata ku mutwe noga omanyi olaba William osobola okubeera n'abantu mu mikwano gyo nga mwali ku level y'emu mu byensimbi nga mwena temwali bubi ng'ebintu byonna bitambula ng'era abantu bonna bagamba bannanga abaana abo bakoze kino bakoze kiri kinene waba ekiseera we kituuka nga banno bakuyiseeko nnyo ogutali musango tibakuyitako ennyo ebiseera ebisinga olumu nga tulaba nakyakuzaako kati oba nga badde nga mubeera kati nga Masaka Kijabamu nava munagamba kati nze ngeze Kampala oba bamu nga badde nga mbadde mubeera Kampala olina gamba nti anzi manika ngende mbeere Masaka njizeeko eyo obulamu ne bulamu buganye naye kati nze kino kankikubuulire mayinja gwe mmanyi ow'empenja tasobola kubeera Bulaaya tasobola era ne bw'anaaba agezezza ajja kudda tasobola kubeera Bulaaya era tasobola simulabamu kulemerayo ndaba nga ajja kudda bw'anaaba tazze lwajja okunneewuunyisa nga takomyewo naye nga ate buli muntu se balina mu bulamu bwe tutambuliramu buli muntu alina entambula ye omukisa n'ebiki n'ebirala era waliwo omuntu gw'osanga ddala nga mwali mwenna ng'omusinga n'omumusinga naye nga yakikuba nnyo naye nga Katonda yamuta bamuggyako engalo esegera so nga tolina bw'oyinza kukola ki bw'oyinza kirwanyisa olina kukkiriza nti Katonda yakola ki Katonda yamuwa naawe n'osigala ng'olemeddeko noga waaye nange Mukama ajja kunta tewali nnyo kyamaanyi nze kyentunuulira kyendaba waliwo omulenzi bamuyita ye excess Kalema omulenzi nabadde abeera wa kamiliyoni nnyo abadde yabeerayokko n'ayitamu n'abomba nendoze kati dawo ndoza badde yaddayo kirabika because yagamba nti bakola oluyimba audio naggwa naye agamba nti Kamiliyoni aganye okukola video lwamugamba awoza ndi mulwadde n'olwasema yamugamba ndi mulwadde atagenda omulaba ng'ali ku stage ya message ku Serena omusajja adagamba nti mulwadde ng'abuukabuuka naye agamba sente yaziteekamu na biki byonna naye omusajja aganye okujja okukola video lwaki abayimbi beeyisa bwe batyo ate nga si yasoose abayimbi bangi babikola nnyo upcoming ate sina upcoming bokka eri abayimbi kati kati Kamiliyoni yennyini bakola oluyimba ne mukulu Moses Matovu ni Kamiliyoni nagana okukola video okitegeera nedda nga yeeyita w'amaanyi video yagaana tebannayagala kukola nedda ssebo video yagaana buganyi Muzeeyi Matovu yennyini yakyogera Kamiliyoni alina kyeyayogera mwami Matovu nga yekenyini yakinyonnyola ng'agamba ati ye nakye yayogera nagamba omusajja olakanuze yemanyi w'amaanyi nnyo nga bonayogera kubanze kyemmanyi semenji yakola ye ng'alaga nti ye Kamiliyoni w'amaanyi nnyo okusinga Moses Matovu nze kyemmanyi ate Muzeeyi Matovu Kamili awulira nnyo Muzeeyi Matovu kati bayinza okuba either kukola video kiri nti video yagaana lwa Kamiliyoni naye kati ebyo byonna simanyi naye nga oyo muvubuka Excess Kayemba yagenda okugenda Bulaaya era nga Kamili amuwadde oluyimba ne video ne bagikola kuba yalinga Pikerere we
namala nayitamu nafuna n'oz'omuzungu e Bulaaya eyo naye nze kyendowooza ate era n'ekirala kati gano mpa magezi omanyi ndi talent consultant abayimbi abali eyo ng'erinnyayo terinaggumira nnyo todduka kulwana kufuna kolabo kuba kolabo eyo egenda kukwongerako nga 2% kubanga kati Excess Kayemba wakola oluyimba ne Kamiri ne lwe yakola luli Kamiri yali amuwadde okujjako ffe abamanyi nti yali aluwadde Excess Kayemba naye banomba baloga Kamiri yakoze oluyimba yalokoze mulimu akavubuka akayimba bakavubuka ki osekera gundi Bebe Cool yanyumya story n'agamba nti Spice Diana yagenda ewuwe nga atandikiza okuyimba nga tanafika wakabi nga bwali kati nga yali anoonya kolabo kati bwe yatuukayo Bebe Cool n'amugamba nti njagala kumpa kolabo mwami Bebe biki Bebe Cool n'amugamba sigenda kuwa kolabo genda oyimba okakasa abantu sigenda kuwa kolabo kuba bwe nkuwa kolabo alenza Josingo jivimbiramu era bwe kiba genda otobe naye akana kukansanyusa kampuliriramu era katobye yayogera ge mazima zange nina abantu bangi abajjanga nga ye kyajjirako mupya ayingira buyingize mu music ng'ate ayagala afune kolabo ayagala kutandikira mu kolabo nomuga buladi kolabo gyo oyagala ogenda giteekamu miliyoni 15 plus oba 2 okisegeera omuyimbi ogenda omuyimbi kolabo gw'ojagalamu akusaba emiliyoni 5 akugamba okole video ennungi ya miliyoni 15 okole audio omulungi kitegeeza togenda ezo sente otugende ku promotion atotekemu emiliyoni nga 10 sezongera spending emiliyoni 3 ng'opromotinga linnya lyaki yamulala muyimbi munene kati gwe lwaki tokwata sente zino z'olina kola ennyimba ezizo osegera oba towandiika funa abawandiisi okole ennyimba ezizo okole video ezizali za amaanyi naye nga nnungi opromotinga music eyo omupike kakati onaagenda okgenda mu kolabo nga toli wakufukamira nnyo kuwa kolabo ate kirala nga nawe kolabo erina kyekola ki kyekwongerako osegera gwe tunuulira gundi ani ono Anisoni bali luno enyimba zakoze nga kolaba okiwera bulungi naye era zongedde kubali bakoze eki bakoze nabo ate era kyekyasumbwa Martha Mukisa okulowooza nti okuba okwera ne kolabo ez'amaanyi tekijja muli community z'abantu ku Freedom City naye kirungi balayika batuwuliriza balayika batuwuliriza kuba nalabye bataddeyo audio singo eya Martha so bongere bakole ki batambulirawo bate music bate nyimba nyingi bazipike kikisinga obukulu kale ndowooza tubyogedde ebitugezezaako kunyonnyola bwe tutambudde olwaleero ensonga zeezo bekikwatako mutereezeemu awo ku nsonga ya Alimpa asobola okudda mu layini entuufu tuleme kumufira because muvubuka kinooza nti ayimba bulungi bw'aba ataddemu effort asobola okuyimba bulungi sebo tayimba bulungi taata bw'aba ataddemu amaanyi asobola sebo omusajja yakuba Lusuku Lwa Seminti sebo n'ayanaamiriza ensi TikTok n'agiggala TV zonna n'aziggala sebo okugamba nti kati tokyakola ki tokyawaana oweweeta buweeweesi tokyawaana oweweeta buweeweesi sebo omusajja w'amaanyi sebo ayimba bulungi omusajja n'eddoboozi lyakabi abakyala bonna bamuyayanya ddoboozi Lusuku Lwa Seminti sebo ate olulala najja kuba kuoloddo yalwoza bwoza gamba omusajja yayoza najja kuba onyenyangamu najja kuba onyenyangamu bw'oba osala keeki ku mukolo gwo lwe tuba tukuba olwo lwe tuba tukuba omusajja ali ennyimba zaawo lwakuba nzerabidde anti oluyimba olulungi teweetaaga kukola kulerabira terwetaaga kwerabira olujjukira luwekka lutandikirawo ate oluyimba bwe lutrendinga owulira n'okuwulira owulira gundi ekulimu okitegeera owulira gundi oyite wanduga buli omu byayimba nga nomanya nti alukutte kati obuwangazi bwalwo ne lufuuka pulobulemu kuba kati waliwo oluyimba oluliwo okwepiisha bannange naye obuwangazi bwalwo bwe tugenda okulinda naye nga
Okwepicha kwafuusa okwepicha naye katulina obuwangazi buwangazi bwalo. Buwangazi. Kale toyanzeege tukirize tukulekere wano olwaleero. Naye Haji Jafari omulanzi Jafari Musa agamba nti waali gendayo akole ku nsonga zo ebinabina ebiganye genda ajja kuba kubuulira kizibu kyo ekizibu yakikubuulira tunabona kukimubuulira. Mulanzi Jafari akubuulira ebyaliwo ebiribaawo n'ebyaliwo so ye waali kubanga akola ku nsonga zammwe zonna buli ekibasumbuwa nsonga za malogo simagano majini simaya mayembe simaya kati ndwadde zikumazeko ebbanga tewona byenfuna biganye emirimu tegitambula bulungi obufumbo awona akwatirawo ddala sagamba nti nno agende mukwasiganye ensonga. Mbadde Geoffrey Mayanja lindako nga tonnasiibula tugenda ku Fit Club wetuva. Oh yes. Ate era ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga waliyo challenge aerobics waliyo challenge ng'ennaku z'omwezi 16 ku Fit. Mujje emitwalo 2 mujje tunyumire kuba tubeerawo n'abantu abavudde ku gyms endala landisitawa yonna bajja ne tuvuganyaamu awo kati mu aerobics fe ab'amatatu naffe netukola ki netuvuganya bada abasituzi b'ebizito nabo ne bavuganya n'aboota mu sawuna bamulangira ab'omusitiimu nabo ne bavuganyizeeyo. So mujje ku Fit Club kifo kirungi tubeerawo buli kawungezi kati essaawa akaliro bakoosedda bakakumye dda ejimu ebyuma weebiri biriredde mujje tunyumirwe naffe tubeerawo ne tukolamu ne tukuuma obulamu ne tutambuza ekintu. So kale ndooza byebyo Haji omulanzi Musa Jafari esimu ye eri 0700 39 88 mukubireko ensonga zonna ziggwenga. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Suna omulangira w'Obungereza atina wano Double Prince Sirika Kale tweyanziza.